Uganda ennyumira mwana naye ate nga ffenna tulina okuba nti tuginyumirwa. Amanya n'eddoboozi bampita ntambi gimuzo tukwaniriza ku mukutu gwaffe ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli. Gravity ne Pallaso Bayina Olutalo lw'amaanyi lugenda mu maaso lubumbujja, naye nga tetunaba kukolako kintu kirala kyonna. Muganda wange nkusaba subscribinga, ate nga oli waddemu kuba nti commentinga wansi awo mu comment box ne tufuna opinion yo. Waliwo olutalo wakati wa Buyo Gibson oba Gelson oyo gwe bayita Gravity Omutujju ne mwana mulenzi amanyikiddwa nga Pallaso Bayina oba Pallaso. Olutalo luno lwatandika webba ku stage ku shows ezenjawulo nga bano ababiri beezoleyanga. Gravity agamba nti Pallaso tamusobola, era Pallaso just lwakuba nti yeyogeza luzungu naye nga musically Pallaso talina watuukirako Gravity Omutujju, era nga Gravity Omutujju yatuuka n'okweyitambo me am a legendary goli muyimbi wa Joano wabo buyimba nga butaano buta. So n'olwekyo Pallaso n'atandika okuba nti naye atandika omulagako. Pallaso naye n'amuliza omulizo n'agamba nti Gravity raps zoyimba zagwako, Gravity oyimba bintu by'abakadde n'ebyo by'oyimba yo tebamuyita rap music, wabula ogezaako okukwata dancehall mu kiroboozi kyekyo. Katonda yakuuma ekiroboozi nti tosobola kuyimba chorus n'okwatamu mbu rap. So n'olwekyo talent yo fine, Katonda yakuyamba n'oyitayo, naye ate talent yo ntono nnyo Gravity Omutujju. Gravity Omutujju okuva ku olwo that was 2014 paka sawa zino balina olutalo wakati we ne Pallaso Bayina. Olutalo Pallaso agezaako okuba nti achallenginga Gravity Omutujju, not like si kubikolwa. Recently Pallaso yavayo n'agamba Gravity Omutujju n'agamba nti oyimba old school oyo gwoyimba takyakola, olina okutwistinga n'olaba abaana abato bwe bakola nga bafik famaika n'abalala. Pallaso ono yasalawo okulwanyisa Gravity si mu bigambo, wabula kuba nti amuleetera ba competitor. Pallaso ye yaleeta mwana mulenzi gwe bayita Fik Famaika, yamugroominga okuva ewe. Fik oyo Fik Famaika gwe mulabo yasulanga wa Pallaso mu ntebe. So n'olwekyo Pallaso nga amugroominga mpola mpola. Pallaso yagroominga Fik Famaika yatandika okuba platforms ezenjawulo n'okuba nti amutambuza mu clubs ne mu promotions ne ku TVs ezenjawulo. Era Fik Famaika alina handi nnene nnyo mugundi alina handi nnene nnyo okuva ewa Pallaso Bayina mu promotion wise n'okuba nti talent yakuba nti abantu agitambuza. So n'olwekyo era Pallaso Bayina yoyo mu 2016-2017 Pallaso Bayina yakwata mwana mulenzi gwe bayita Fefe Boss. Abasinga abajjukira nti ne busaabala oyo mukulu Bobi Wine yatuma edi mtu akube Pallaso Bayina nga agambye nti Fefe Boss ayimbe ku stage before him. Nti Pallaso yakwata Fefe Boss n'amujja wa Gravity n'atandika okuba nti amupromoting. Era Fefe Boss alina success, alina obukwate nnyo obungi ne ku Pallaso Bayina. Nti Pallaso Bayina yamukwata kulu n'atandika okuba nti amupromotinga. Bino byonna binyiza Gravity Omutujju era nga byongera busungu eri Gravity Omutujju. Nti sawa zino abaana ababiri Pallaso Bayina be ya groominga bafuukira ekizibu gwe bayita Gravity Omutujju. Nti sawa zino Gravity Omutujju is almost, his talent is almost like is fading day and night. Wano Gravity wagambira Pallaso n'agamba nti gwe byoyimba nawe mu family ya megwa simba yo kuyimba obubi gwa tamanyi kuyimba. Era Gravity asimusanyufu na actions za Pallaso zakola n'okuba nti berwanyisa physically. So recently Gravity Omutujju yavayo n'agamba nti Pallaso tamutegetagata mu bayimbi be Uganda era si muyembe. Era Pallaso tasobola mwenkano lwa records ze alina. N'agamba nti ye alina records yakakuba cricket over emirundi 2-3. So n'olwekyo ekyo kimufuula omuyimbi ow'enkizo n'ow'amaanyi okusingako Pallaso Bayina n'okuba nti ye wakabi mu Uganda basingira ddala abayimbi. Ya Gravity agamba nti tamanyi oyo Pallaso talina wasobola kumwenkanira neomutwala ku stage. So Pallaso tatudde, yagenza ate omulundi omulala nayiya amagezi amalala engeri gyasobola okusilensingamu Gravity Omutujju. Era nga Pallaso wetwogerera yaleese omwana mulenzi gwe bayita school fees ono looks ze ziringa eza Gravity. Sijja gamba nti bubi naye kala nti bw'otunulira school fees kala
alabika nga gravity. Bw'otunulira school fees emimwa giringa gya gravity, amaaso alinga gravity weyasookera ziri mu hustle. That means nti school fees bafunamu akasente asobola okufaananira ddala gravity. Ate nga si kyekyo kyokka nti ono omwana ali talent ye eri rich, nti asobola okuyimba style zonna, asobola okukuba rap ate nga mu freestyle naye mukambwe nnyo. Muddugavu bulungi alinga gravity, alinga nsolo yennyini ate nga ne talent agirina. No. Team like Pallaso strictly yamulese kumpromotinga. Abasinga bagamba nti yamuletedde gravity Omutujju, which is true because bano ababiri balina bato zaabwe ezili indirect zibagezaako kuba nti mberwanyisa. So nolwekyo gravity simanyi kyagenda kukola because omuntu nga nakukuba, omuntu asobola okukuba ennaku zino tebakyakozesa bigambo like you see gravity going out there attacking Bebe Cool, attacking everyone using his words. These days words can't just work, olina okukozesa extra powers n'okuba nti okozesa extra brain and energy okuba nti addressinga issues zo ng'omuntu. So Pallaso yalese school fees strictly for gravity. Bino n'ebirala byoba olinda mu episodes zaffe ziddako. Follow me on TikTok Jimzo16 and Twitter Jimzo16. Tubere nga tukwatagana. Bye bye for now.